Alright, abali kusakata vibes nze DJ Senior B Darumix Uzadi Manyiga Mgongo yali ku kamera okubanga akuleta ekifaananyi nga kiri live and clear. Okay, wano wetuli tugenda kubanga tonyumyamu mpola mpola. Omukyalo no munoonyeza ebbanga eriwerera ko $5 kusakata vibes no mutegeere na finally mazene mufuna. Mu ntebe yeefuula mukoko nantagambwako nantatuukwako nantakwatwako tasingika bw'asalawo okukola ekintu akikola naye alina eddalu bw'obanga omusanze mu budde bw'obutuufu ate nga mukyala mukakamu nnyo nga bw'ogenda omulaba kati era bw'omulaba nga ataami mumanya waffe wabeera. Promise Mukisa tusanyusa okulaba nange nsanyusa for the first time oli kusakata vibes obadde oneepena leero nkufunye. Tulina kakanyomero oko bakayita tebotoko. Tebotoko oleeta omuntu gweweekakasa ne mwebuuza ebibuuzo oba mwirinako ensonga kiggweeraawo. Abaana babadde bakuntuma bakwagala ku tebotoko olina gwe weewulirayo gweoyagala nguleetere. Bannange ze simanyi oba nina gwe neewulira kubanga ono covid bana ekyatukoze n'abantu tubeerabidde abasinga obungi anti tubadde mu lockdown. Oli serious? Weeyawula ku mikwano gyo? Otegeeza ki mbwe neyawula ku mikwano? Oga nti abantu mubeesonyi mubeera anti tubadde mu lockdown nga tebatukkiriza kutambula kati oba tutadde ate nga obuvunaanyizibwa tulina bungi. Kati bw'olowooza nti nno kati kantambule ngendeko mu kibuga ngendeko ku Dembe FM oba ngendeko wannabe omuntu bwati ne bwati nga tokyayina byokwasaganya kiba tekijja soboka kati tuba tulina kwezzaawo bwezza. Kiki omisinze mu lockdown yeno? Misinze amabaala for starters bannange misinze amabaala emikwano gyange egy'omu mabaala gye tutera okunywa nagyo misinze bandi yange kubanga mbadde sikuba era simanyi when they are going to open up bars n'ebisigadde naye nga misinze okutambulako okuva wano ngendeko ejjinja twali twamanyira okuzungako ne tugenda ejjinja eyo obimanyi nga tutambula nga tetuwummula naye byebyo. Esande muzijja wa Promise? Tukola kati tubadde tukola. Lwitwali tukola nga bandi ekuba n'ekuba leero ku mbaga enkya n'ekuba ku party enkya ne kati wabadde na parties so sente munaye zibadde zinenge actually zeesibye. Lwaki music wamusuulawo wa mainstream? Gwe twatandikira? Music saamusuulawo. Music ono omulaba before the lockdown I had hopes because it was new year omwaka gubadde gwakatandika nga buli kimu nkitadde together because before then nali mu business y'ebbaala nga ndi mu business y'engoye boutique nga ndi mu business ezinyingi saloon kati ngo concentrating ku music ate nga ne music naye akulyamu wetaaga omu investingamu nga tekisoboka so nensooka ne mumuzaako awo around January February 2019 ne muwumuzaamu kaawo katono mpaka mu April we namuddamu ne ngendako Kenya awo nenkubayo ekivulo ne Roots Connection ne ngendako ku TV e Kenya nendekayo yo vibe ne mitingako ku banazizi ba Fidempa ne nkola ku collabos naye nga I'm hoping for the better kati ate lockdown we atuukira muguno omwaka nga gwakatandika already tumaze okupulaninga tugenda kuba bandi yaffe genda kubiranga wano we wati bwe yatuuka ataawo omwana buli kimu ne kyesiba. Alright. Nsooka okumanya Promise Mukisa omwaka sisobola kujjukira bulungi naye nali amateur nnyo nga nange nyingira bwingiza industry nga DJ naye Promise nafulumira mu All Star yalimu Eddie Kenzo soundtrack abayimbi bajjukira balimu mwalimu Maurice Hassa mwalimu DJ Fashi mwalimu Big Eye mwalimu Eddie Kenzo mwalimu nze mwalimu abayimbi bangi Gift of Kado mwalimu abayimbi bangi olimba lwatambula. Nali nakakumanya by then nga ndowooza nti maybe eyo ofunye platform yoku what happened? Kati anti platform eyo giraba nagifuna era ogamba nti no nali nange embeera nnyo mu bayimbi nagifuna nemmala ogifuna ate nengenda ebweru nenfuluma nengenda ebweru kale nakolayo kale ku nnyimba eziwera n'oyo Nigeria gwe bali bayita ba White Angel nakolayo ku nnyimba eziri awo kweziri okwo eziwerawerako naye nga bw'omanyi music bw'oba tolina manager ate ebiseera by'edda music yali nga ali a bit tough nga okufuna ezo platforms ezira nga bw'omanyi abaana abawala
ebintu by'amajja n'abasajja nga simanyi ngeri gye nyinza kikwasaganya nzireero nengamba wange kangende nkole malize okusoma nkole then nteeke mu music wange kisente era kyekyo kye nakola. Bw'ojjukira old stay n'olaba abantu abalimu by then mwenna mwali almost mwenkana abalala okya communicating nabo? I still communicate to them. I think I even got more friends now. Okay. Kubanga kati nagenda nenkola ebbala nga abayimbi bajja bannaviyo nafuna ate nafuna bwe nakola ebbala nenfuna ate abantu bangi abanyingiramu abo ba Washington ba Ready and Wisdom nga bajja ne bakubira ku bandi ku bbala. So kati nafuna nnyo connection n'abayimbi bangi nenkola n'ennyimba nyingi ne ba producers abanene ba producer Alan. Na meeting I think I met a lot of people, a lot. What is that right? I think that was something that was trying to show me I should actually pursue with my music more, and of which I did. Nenkola limba ne Washington era ko ku YouTube baluyita Your Love. Nenkola nengenda ko ne kuzi concerts awo ne performing akawo ku Africa yampita nakasero ne performing akawo ko biri ku YouTube abagala okunfollowing abasobola ogenda ku Promise Mukisa ne ba subscribing. All right. The work is there. All right. Wali wera mweyo period eyo nakulaba ko nnyo ne Sava Karim. Omwito nakola olimba ne Sava nayo kyakati obata tetwafuna budde bukola video ne olimba twalukola nywamu twalukola remix ne tuluteekayo. Nali manyi yali boyfriend wo? Oyo omusajja mukulu era mu ekitiibwa kye yonna gyali. Okimanya akukiriza mu lero luno? Anzikirizamu kubanga era disappointing. Yalina expectations zenga ziri waggulu nnyo ku talent yo. Bantu bangi abalina expectations ku music wange nakati. Naye olaba there's a ground that you set up for yourself. No manya nti kati I'm settled. Wakati biseera ebyo mbadde ndi mu kuzimba. Kati okubeera nga toli settled okyapangisa okutta obukadde butaano obutadde mu video 7 kwegamba obeera nga mu butuufu sente tezivaayo essaawa zino kuba you need promotion era promotion nayo gimanyi nayo ya ssente ne zino gundi zaffe za ssente ne zino interview nazo za ssente. Kati mu butuufu otunulamu nogaa kati nino gula amatafali nokola tinkwate sentence word TV noga kati let me just settle down. After settling let me push, and I think right now is the right time for me because COVID has taught me a lot. Has taught me that I need more. Era ninako limbo olupya tugenda okolera video luli ku YouTube right now. The things you do lyrics videos naye luli mu Luganda ebintu ebisinga nenga lwa Luganda. Kumanyi wewe wandikira nyimbo ezo? Yes, I'm a songwriter. I write my songs. What's it pushing up and so for lyrics and melodies kati omuntu ng'abaddeko mu live band ng'ayimbyeko ku bintu by'abantu abalala, there is that inspiration you get. Ate olaba waliwo neera side eri endala nti nkuba n'ebyuma, nkuba guitar, nkuba piano, nkuba instruments. Kati there is a difference between someone abeera mu byuma n'omuntu agenda mu studio ne bamugamba wandiika kino yimba kino. Ate ffe laba gye tutambulira mu bantu tusigena bayita abayayi, tubeera mu bayayi, tubeerako mu ghetto, ne tubeerako eri mu urban people, ne tubeerako ne mweno level y'abantu bano abaleka kugamba we are versatiles. Otuuka ekiseera n'olaba embeera abantu gye batambuliramu n'ogamba let me get inspired, let me write about this. Watukako mu kaseera kati for example ngawe wakolera oluyimba ne Sava Karim n'olaba nga maybe okoze nnyo naye biganye n'obanga oliwegako kya music. Natukako ekiseera neŋŋamba naye omuntu lwaki aba agezaako nnyo ku talent gy'alina ng'eyange. Naye olaba what kept me moving is the fact that natandika n'ennyimba. Nagamba naye why now that you've put yourself somewhere then you just completely chill. Neŋŋamba I'm going to fight up to the end. And that's what I've been doing. Promise Mukisa yani? Promise Mukisa ngawo omulaba ali freelancer, freestyler, muntu ali ize nnyo. Taina buzibu. Defining nga Promise Mukisa kyakubwakubwa. Oli fine nakyo.
you know, I'm a free person. However you want to describe me. Yes. My music side does not actually describe me. It doesn't. My music side is another world. Name my other. Or surprising. Yeah, I surprise people because they don't expect it. Exactly. They're like, yeah, no, but wasanze walinga ate ali mukunywa bimukubye kati ate yayimba akikola atya. Lwaki okikola bwotyo? Because kyanza kuba na bbaala n'otanywa ekyo kikkirize. Kkiriza towakana oba oli awo bakyali bwe bakusazeko basiniya bika crowd yonna bazze bagala twagala kunywa ogenda bakola ati bakuwadde kibaketi waliwo kigaani oba toyinza gaana tekisobola ku distracting personality yo ya music. Right about now I think I need more of my branding as a musician, yes, more than the branding I had as a person. But now the personality that I've been giving to people, yakyuse ebintu byakyuse. That ko video na inengeri jandaze nti kati muganda wange byebbaala togenda sobola oli muyimbi genda oyimbe. Kyusa kino era byengenda okukola kati. Kirungi nnyo. Ali kusakata vibe story ne promise mukisa wano tugezaako kutegeera kiki kyaliko kikyazaako kiki kyabala kiki kyabadde. Abamu bagamba abadde abuze abadde yabulirawa kiki byonna tugenda kuba tubitegeera. Omaze banga ki mu Ntebe? Abanayi mu Ntebe najja mu Ntebe ndowooza 2009. 9. Toganze ngenda okulaba ne Sava Kalimu ng'omaze okujja mu Ntebe. Ogenda okundaba ne Sava nga najja dda mu Ntebe ate era kubanga olulimba balukoloba 2008. Soundtrack bamala okola soundtrack nenfunawe gundi ezenkolako ezinfulumya ogenda okumaliriza my studies. Kati bwe mala okufuna opportunity neŋŋamba kanjira mbigobako nga bwe mbeera mu Ntebe nga bwe mmanyiira Entebe ndaba Entebe kikyetegeeza kwe kumitinga nga nkyalimu eyo process. Ebiseera ebyo nali ndaba ne Jackie Kateme. Jackie Kateme mukwano gwagenda kati mukwano gwa in fact kikwano kye kibadde kinkubira just a few hours ago nga mukyakola interview ya Kelly. Kelly. Nga kimbuzi oli wano kiga ndi ku studio naga ndi wano Jackie by the way like alina mu Ntebe. Serious. Esiza kulimba like alina mu Ntebe kuba babeera bonna bapepeya bonna kati bwe bwabeera nga ali awo balayika bonna bali bombi. Oyinza ofuna omukisera ogumulabako naye. Do you guys recognize yourselves nga mwali because Jackie besides okuwandiika naye yali multi talented. I know. Mwali recognize mugamba naye lwaki tebiri bwe bityo olaba ne Jackie nno naye alayika agoyinze road emu nange kubanga naye ne bbaala we makingi. Kati ekikwewuunyisa nti kati bwe yamala okuzaala awo nakola ebbaala naye. Ndowooza ebbaala eyo nga just agikola kubeera nga asobola okulabirira omwana naye ate jjukira bw'obanga oli mu music industry omwana alina engeri gyakuzaako emabega kanayinza okuba naye bambi tetuyinza munenya nti kituufu ali talented naye nga naawe w'obimanyi ebintu ebyo omwana alayika yamuzzaako emabega naye nga naye alina music n'ebifaananyi bira ku Facebook ng'abiteekayo ne ku YouTube ngendayo ne musangayo music. Gw'ozaaladde? Muganda wange sinafuna musajja mutuufu wa kuzaalira. Oyagala afaanana atya? Njagala omuntu ng'ajja kubeera mu life y'omwana newaaba nga tagambye mwenna agenda kumpasa naye ng'agenda kubeera mu life y'omwana we. Omwana ne bwakula nga nze mundi naye naye ng'oli ajja n'alabirira omwana n'afaayo. Genda kunyigirizaamu katono. Ku basajja be waakalaba bonna abakakulaba bonna temuli alina personality eyo ey'okulabirira omwana. Kati laba nagenda bange omuzungu my late husband nafumbirwako awo ebiseera byenkubiddemu your love biki naye namala nafuna accident awo nafa of which nawulira ebigambo byali bingi yatta omusajja biki ebyo byonna bibeerawo mu relationships era nabyo mbadde nzize mbiko mu relationships bibeerawo bambi teyafiira na wano mu Uganda yafiira Ivory Coast yafuna obuzibu ebyo n'afiira eyo naye ekituufu ekiriwo kiri nti yali tayagala kuzaala baana ng'agamba nkuze kuba yali musajja mukulukulu ng'ali mu 5 awo mu 5 nze munenjanya abantu abakulu abatagenda kunkooya naŋŋamba tayagala kuzaala naye ng'ate nze ku myaka egyange gye ndiko yansanga n'emyaka 25 kiba kitegeeza kati emyaka 25 ne wembeera n'emyaka nga giija 3 kuba era nabeera nayo emyaka nga giijo kiba kitegeeza nti ddo nsobola okufuna omusajja omulala n'enzaala omwana. Obalaba? Basajja babbula
abasajja babbula naddala kati ku bino ebiseera bya COVID-19 muganda wange kati okusanga omusajja n'omukwata bwoti n'omunyweza kigenda kuba kizibu kati tulina okukola nnyo oli najja mu life yo nga naawe olina kwolina n'agumira onagaa kasita mukazi wange yakolamu abo wennyini era ngenda kwogera okunyigiriza because nange mbiwulira mu nkulu abantu bakulabye nnyo nga you don't easily associate with abasajja bagamba mbu oyagala nnyo okwasosirika n'abakyala ebyo biboozi kati olaba tubeera mu bantu nga bakyala ne tubabeeramu sale bisinga abakyala bantegeera nnyo engeri gyentambula no, I'm not. I have a boyfriend even up to now. Nina omusajja. Lwaki baba bakulowoleza batyo? Simanyi sometime back when this guy left na ndowooza tewali musango muntu kukyusa nyambala nayambalanga mulenzi waliwo musango kati nze njagala nnyo engoye z'abalenzi zindabikira bulungi ate zabe zina kirasi kati bwengenda mu botiki nesangayo kajini akalaliko obulungi nga kagize ne kepu eraliko obulungi. I think there's no problem for a woman to dress like a boy. Kati ndowooza bo batunulira ekyo ne bagamba lwaki ateekamu amajja n'ayambalanga boyi kiki ennyo ekiri awo naye nga nyambadde nga mukyala era nga n'okubeera ku stage nyambalanga mukyala n'engoye ezisinga ewange era z'abakyala naye I think it's just a style within someone nga asazewo just be a tom girl at that moment naye nga it's not. I'm very straight. Naawe oyinza okunsaba akanamba nga tuvuddewa nze sitya I really wonder because natuka nendowooza maybe ebintu ebyo bikudistracting obutakola music kubanga natuka nebuuza besides ebbaala promise wali nga tonandaga bbaawo omuzungu nga nebuuza abeera mu ntebe abeera mu kuspendinga all over entebe yonna yagijoga tewali wayingira ne batamuwa VIP nga newuunya ojja wa ssente ekiboozi bwe kyatambula ku street nemulowooza nti naye kati abasinia nze bwe nagenda ebweru this is something brief that I don't talk about most especially nze ebiseera bisinga sitera kwogera ku relationships zange newembeera nga ndi ku TV bwe bambuuzaako ebyo mbagambye bye tubikole ki tubireke kubanga I want that relationship part to be private until I relieve nti kati I'm ready to settle with this kind of person. That's the reason why ebintu ebyo nkola ki mbirekayo kati my husband was a multiple millionaire. He had money naye nga sobolera muteeka mu bantu nti kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. That is my privacy okitegeera so kati nze okubeera nga he cared about me nampa ssente zampadde nangamba genda weeyagale kuba yali musajja mukulu nga tagenda sobola kugenda mu kirabu agenze once in a while kati nga nze mbeera ne beeto erikola kyenjagala okitegeera ate era olaba ezo ssente era sazispending nga mbuzispendize mu makirabu mu Canada. I had charities of which I still have era ne mono COVID charity yange bagikutteko ku ka video recently nga tugabira abantu masks nga tugezaako okukala kyokubeera mu community. I'm a community person. So that kunywa nedda wabeerawo neyo side eyagala abantu nga oyagala okwagaliza abantu abalala nabo basobola okubeera nga bayimirira nga era awo wennyini olina emabegako wali wayogera n'ogamba nti omwakolera sound track wali tomanyi kubalansinga abasajja ne music nga oluusi bikalubirizaamu okutambuza music basimanyi oba gye wagenda nga abasajja bakusumbuwanga oba naye kati banaye nali kaana kato nga nkyali muto ndi mu myaka gigyo ndi mu 17 ndi kaskini ng'oli kyakulya ebbere bwe liti buli kimu muganda wange ebyo ebintu si byangu biraba edduka kati batukaana bagamba era baddamu ne boogera ebintu bingi nondamu naye kati sineyabbe olaba bagamba mbonno mbu tosobola kubeera na musajja because mbu nonya nengeri gyenyinza okyogera mu maaso ga kamera kireme ku soundinga weird naye mubagamba mbu
mbu otundamu? Nedda ekyo ate sikikolanga. Era mbu mulina olutalo ku street okwo? Ku street ya n'abalala abatundamu wali mu Ntebe? Ntebe town. Kati ate olaba senior omuntu amanyi obulungi yensonga lwaki bateekawo embeera, kubanga nze muntu abeera mu relationship nesikwata muntu wange muleeta mu bantu bangi. Engeri gye namanyira nti no, a relationship is supposed to be between two people. It has got nothing to do with anyone, even if it's your neighbor. Kubanga ebigambo gye bisigala nga bitambula ng'oli munno abiwulira kwe kucyankalana mu bantu abasinga. Namala ne bba wange emyaka 3 mpaka bwe yafa. Mpaka bwe yafa namala naye emyaka 3 mirungi naye nga tetulina wadde n'obuzibu. Naye ng'era ebyo ebigambo nga babyogera kubanga balayika baali bamwetaaga. Yali muzungu, ani atayagala muzungu? Buli omu ayagala omuzungu. Kati era bateekawo eyo embeera balage nti oli muntu mubi. Naye mu abo bonna aboogera nti oli muntu mubi nga be bantu be bamu bemukola ki, bemunywa nabo, be bajja ku bbaalayo, be bagenda ne batula ku tebo y'ogwoko ogulidde champagne, era ne bakola ki, ne boogera nga bamaze okuvaawo. Kati era byonna ebigambo kale senior bibo obanga obadde mu society erimu ebbaala, togenda kwewala bamalaaya, togenda kwewala batamiivu, togenda kwewala babigambo, tolina muntu gwogenda kwewala, obula ojja kusigala ng'owuliriza buwuliriza biki bwe boogera. Kati kiri gye bantu bano abali around gwe abakumanyi nga mikwano gyo okusalawo ne bagamba naye nedda bye boogera kwona omuntu si bituufu, bikyamu. All right, nice. Have you ever been sexually harassed? What do you mean sexually harassed? Omuntu nakukaka akaboozi oba nakuintimidate ng'okola akaboozi nga totewetegese? Senior B olengera mu biseera ebyo nga nkyabeera e Lubaga. Yes. Mu biseera nga nkyabeera e Lubaga nga nkyali ndoza nali mu senior 6. Ale engeri gye nava ewaka nga nkyali era mutoototo nga nze nali neewerera n'okwewerera senior 5 senior 6. Kubanga era neetongoza nkyali muto. Nze nayiga ekintu kimu hustle until that day you will become what you want to become in this world. We all have dreams. Era dreams tuwagala zibeewo. Tulekerawo okuloota obuloosi ku dreams. Gamba nafunamu obuzibuzibu nali ngenda nalinnyako ku boda awo nga nva ku high table zira waka. Kati ono naavuga n'agamba nti nti booda eweddemu amafuta. Ate babikozesa nnyo era abaana abawala bandibadde ate kati ku guno omulembe beegendereza nnyo. Kubanga ekintu ky'okukwata omuntu bibangawo ebyo ebintu. Ku baana abawala naddala ng'otambula ekiro. Kyabaawo omulundi gumu neera nesiddamu. Saddamu era kutambulira. Owa booda mwennyini oba owa booda yakuseetinga? Owa booda yanseetinga. Naye ebyo n'ebiwundu twabinyiganyiga dda. Kati sikyabirowoozaako kubanga kati ndi muntu mukulu ate neebeereramu nnyo. Bwe tuba twogera ku Promise Mukisa omuyimbi about 10 years ago, ebyo ebintu mu music tobisanze mu music ng'omuyimbi? Ebyo ebyakyo ebyokubeera nga sexual harassment maybe mu bigambo ng'obadde olinye stage kisinzira gy'oba olaze nti kati leero ndi noba nakasongola oba ndi mpigi oba ndi mbaale ng'oli ku stage. Abantu abamu kale nga omanyi nti abantu abamu babeera mu byalo tebalaba abantu ba tawuni engeri gy'oyambadde. Ebyo bibaawo naye era those are challenges of a musician in different corners. Omuntu ayinza ogamba gwe sigenda nakozesa bigambo batera kukozesa naye bakozesa ebigambo ebinene ng'oli ku stage bakumalemu amaanyi. Naye nze kyenyinza okugamba abayimbi abasinga abali abagezaako abatandise abakibaddemu nabo babiyiseemu babirabye nti ebyo olina kuguma n'omanya nti no bigenda kubaawo era tebigenda tandika kati obakomekkereza lulala. Waliwo abajja nga bazze mu concert ng'oli azze kusunga agambe kiki oyo kati kanzisasule mmale ngende nze nkole effujjo lyange. Bibaawo ebyo ate balina be expectinga paka last kozi ng'osazewo n'ogamba nti kati essaawa zino nkyusiza industry yange ngenda urban ngenda kubiranga ba corporates bakakubanga abo basomyeko bebereddemu kwegamba there is a difference between this class of locals ne class y'abali waggulu. Nice. Challenges zizofunye ng'omuyimbi?
challenges zenfunye nti waliwo video coverages ezisinga zetukola ng'oyagadde okola olimba n'osasula omuntu akola video n'atagikuwa ng'ate ospendinze sente nnyingi ku video eyo n'egenderaawo. Then waliwo ne challenge endala eri awo gyenfunye ey'okubeera nga baproducer abamu tebamaliriza nnyimba oba kubalansinga bulungi malowoozi era olimba bw'olaba ng'oli alukuwadde terunyumye bulungi unaye ng'ate oluleka ate nga wasasudde oba ogenda kukola ki. Abamu beekaza nagamba nze namaze okukola awo oba toyagala bireke. Weebali abaproducer abakola ebintu ng'ebyo. Abalala ne beekubya yakaana agamba nti nze promise alina ssente ajja kuddamu asasula endala siriiwo. Oba okitegeera bakozesa nnyo omanyi the more you like show people nti oba oyinamukkoe the more they take advantage. Naye nze ngamba this time around it's not going to happen again. Olaba Washington akola olimba n'alumala ate ng'akoledde abayimbi abanene bangi kati ate gwe atalina kyoli gwe tugezaako okulaba nti naffe tukuwa eyo platform okola otya ekintu ng'ekyo nogamba alina ssente ajja kuddamu asasule. Those are the challenges we actually face most of the musicians in this industry. Waoningako studio? Yes. Yabaaki? Twafuna olaba nakola studio eyo nendeeta ebyuma nabijja mu States nenteekamu. Naye obuzibu obwaliwo nti olaba bw'okola studio n'oteekamu producer omu ate n'omuwa ebbeetu akola ebyakola jjukira nalina ebbaala studio ekola kweganga waka mungi kati nga maintenance gyoga nti let me maintain this studio mbeerewo ndabe how the money comes in. Bayimbi bameka bakoledde wano biki nga obudde tebuliiwo. You have to balance the books at the boutique, you have to go to the bar, you buy stock oteekawo buli kimu kwegamba businesses ennyingi nze I even advise people not to do okomekkereza bakubye babba ebyuma byonna. Producer yali waali. He was part of the people who stole the instruments. Yali ani? I would like not to say. Okay. Njagala tusigalireyo. So studio nebulirawo bwetyo? Studio negenderawo bwetyo naye mplanninga kuddamu kola ndala. After this lockdown, I want to do another studio. Yes, but I don't know the location yet. Banga simanyi obanjiza Kampala obanjiza kwanga kati munaye Entebbe nga naye bw'ogiraba. There are not so many musicians. Mpozi ng'ogikoze ng'otagetinze bano abagenda ku mazzi ne bajja ne barelaxinga n'ogenda ng'ogaba bu flyers. I mean there is so many ways of making business come to pass or come to work or something. Kuba waliwo abakooweyo nagaa katujjeko Entebbe. Naye kati for starters mu Entebbe waliyo studio kati sofa ze mmanyiiko ziri bbiri G Records ne with Pro. Zokka kale zenninga nga zemmanyi eziriwo. So when mba nfunye opportunity niteekawo something beautiful kwegamba anything can happen. Alright. Nice. Nga gwe amanyi okukuba instrument, musical instrument, saako omanyi n'okuyimbira ku live band. How do you describe music? Music kyeki mu language yo, mu understanding yo? In my own understanding, in my own understanding, if I am to describe music, music is beautiful melodies, beautiful rhythm. Yes. Music is a relaxing, relaxation. Yes. Music simanyi because I love music. I do love music. Music goyinza oteekako ng'olina stress inekkakkana yokka nga tewali nakuwadde advice. Nze bwento bwe mmanyi music. Music kintu kyoyinza oli nakuyimbira n'owulira ng'omutima guvudde mu kifo ne gudde eno. Yeah, music. So I love music. So I can't really give you a better definition, but music, I think music is everything in the world. All right. Would you do anything to sing as a music? Of course. Would you sacrifice anything to sing as a music? Definitely. I could sacrifice anything, but not my life. Of course, not your life. That's my life. Not your life. But I would you offer sex to get music? I don't know, it would depend. No, I'm not going to lie to you. I'm an open person. It would depend on which platform am I going to actually get on to actually definitely go to do that. Yeah, but the platform is it?
wabula simanyi kubanga senior bill kati kankubuulire nze kati wennatuuka ne experience gyenfunye n'okubanga nti no mbadde I'm struggling to find a better manager okubeera nga nze sinza runninga buli kimu sisuubira nti nnyinza okukola ekintu ng'ekyo okitegeera kubanga singa nali wakeera ku makya kola kintu ng'ekyo singa kati ndi ku top of the Ugandans zibadde nnyingi naye nga zirimu ebintu ng'ebyo senior bisi nazaala neetaaga omwana era within some time kastamala okukikwasaganya after this lockdown bikimusikire batandika omukuba ku TV aweerako nga ntandise okubeera kuba bandi weeri osobola okuyimba nga era oli lubuto as long as you know things are going well. I will have to get a kid. Ne kati naye mu music muno n'obulwadde butambulidde nnyo mu bayimbi buva wano budde eri bagambye gundi munali bwati ne bwati ayagala kuteekayo alina byakusaba kyokka togenda sobola bimuwa kubanga olwedde omanye amazima kati okomekkereza mu butuufu bikulemye ate abantu abo bazibu nnyo ne bw'oba otaddeyo olimba bagamba nti mugeza ne mulukuba mpaka ki no mpaka nga kiwedde alina okukola ki alina okukola bwati ne bwati naye nga mu butuufu bw'otunulamu amazima amatuufu gali nti waliwo ekintu kyotagenda obulamu bwo buli very important kati bw'ofa ogenda kuyimba dde oyogera ng'omuntu alumiddwa ennyonyi endasitule erimu bizibu industry erimu abantu abanyigiriza industry eno gyolaba si nnyangu era n'abagirimu kati nabo bagimanyi nti it's not easy okitegeera I know abayimbi abasinga basirika mubabuuza ebibuuzo bino ne bakola batya ne babunira ne bagamba sijja kugamba lwaki tojja kugamba omuyimbi alinga ambasada omuyimbi ayogera omuntu n'awuliriza ayimba abantu ne bawuliriza kati nze nganze mukisa promise siyinza kusirika industry erimu abantu abatulemesa ku ground oluyimba n'otwala ku radio station oli nagamba nze munne boss wange yaŋŋambye bwati ne bwati akulabye onyiridde ogenze oyambadde okoze otya naye n'ogamba kati nkoze nti okukola ky'okuba olimba lwange n'omala n'ogamba wange kankireke ate radio station yokka eri mu Uganda n'okirya buli kawaani naye nga mu butuufu batusaba nnyo nga bw'owulidde kyokka nga ate background zaabwe eza healthy nfu nnyo kati nolowooza amate nga bakugambye n'okugamba oyo boosi waawo talya kitwe talya kondo mwaliisa kitwe kati banaye nobeera onogaa nange noga wange kankireke katonda bw'anaaba ayagadde tujja kukwatayo nobirekera katonda mwimbi ki gwali wegombyeko okolako naye kolabo yali radio naye kati yafa wali okigobyekoko kati nolaba obuzibu obwali awo nze ne radio we have never twafunamu conflicts awo ku dance ku mapesa kuba dance ku mapesa was really my tight body twali tukola kawash nayasa kamera yange kamera nali nakagigula nga njiguze bwe $1 almost 15,000 nga tuli mugikozesa kuba ku bifaananyi kukwata mu video najasa because yali alowooza tuli mumukwatiramu nga alowooza tugenda kukola kikola imanya abayimbi tebaagala nnyo bantu kola kikuba bifaananyi it is understandable but it was not the issue naye nga omanya abantu abamu okunywa stress ezibali ku mitwe n'ebisigadde ekyo nakitegeera ne mmanya we kiri ne tukola ki ne tukirya so whereby when that incident happened that was towards the other almost time radio gyali agenda okukola ki okufiiramu kati ngamba naye kati omuyimbi gwe tumaze kati okuyomba naye wane sawa zino kati tukole collabo what is the meaning of that but I was on to doing that naye it did not happen. Okay. You miss radio? He was a great artist and I think nze mwa respecting as omuntu yali amanyi okuyimba yali muwandiisi mulungi kwagamba wadda ku music side ekyokumwogerako ekibisi kirina singa abawo omuntu mulala ayinza okudda mu stage yali baddana nze nno nandikoze no collabo ne King Saha kubanga ndowooza alina potential ya voice ayimba njagala nnyo abantu abayimba oba Jamal nkimanyi Jamal tali oba Mulangira Suuna waliwo abantu bolowoozaako ate kati Bobi Wine mazima wanvu naye oba wagamba nti ogenda kukola collabo naye tomanyi ogezangako you never know you can get the chance because right now nga womulaba naawe kati ali mu bya campaigning but though there is a song I just did too olwo twakolako charity the future probably when nfuna some good coverages of him nenteekayo egundi negimuwa ejjamukolera kubanga it's a very nice song. Okay.
bw'oba oyogera giving community okola charity abantu abasinga babikola with a purpose era abasinza okukola charity abasinga tebavuddeyo kubalabye bavuddeyo mu eno time bagala kwesimbawo ogenda joininga politics no lwaki okola charity ezo kubanga abantu mbagala I just do those charities just to help other people, that's all. I don't have any intentions of it. Omanyi, even the Bible says ogaba na mutima gumu tosuubira wabula osaba busabe Katonda naye akuwe. Bibaawo senior bigo tobalaba abantu n'agenda n'agabira omuntu emmotoka namuga emmotoka yo ngikuwadde naye ng'agikuwadde not because ayina kyakwetaagako naye ng'agikuwadde buli kubanga akulabye oli mu bwetaavu ate yalina eziwera. You speak so much with experience. Because I'm experiencing tubikoze tewali kyetakoze tubikoze lwakubeera sometimes oddawo n'olowooza n'ogamba naye abantu bano betugabira bagende basubscribingeko at least balaga appreciation eya music just era mbadde nsuubira nti ogenda kigirako naye era it's not a must, it's just out of love senior wembadde kusaba interview eno obadde osuubira ngenda kubuuza ki nedda senior biku manyi oli walwali badde sinatesira bale bayogerako kuba sibbomu jje kujje ate onani naye right just going fine. kale sinzi tuzze mu kusaaga Batsi Maswaga ne Bijani Drex of media ate mbu yakujja kudrekeza era nga waliwo olutalo wakati lwatuuka ne Batsi Maswaga era nga mbasanga bonna neewuunya ninga bano bagaye bakikola batya promise yabaloga. That is so funny. Honestly, to tell you the truth, Batsi Maswaga yali ankoleranga flyers ez'ebbaala. Batsi bambi alinga mu kito kyange tewali kyaliwo. Batsi bwolaba oyo yalina mukazi we gwe sigenda kwogera kubanga muntu naye bamumanyi naye abaana abo ngabo balaba abantu balina ku busente ku majja tebayinza tebasobola ate beetegeera nno kyekikusesa wano bateekawo embeera eyo but they are very tight friends era bakiringa bonna babeera bonna emirimu gye bagikola bonna naye ate era conflict we yava kunze ne Drake yava ku side nti yali manager wa Bala half partly mu bya entertainment n'ebisigadde netufunamu obuzibuzibu ku bintu by'ensimbi kino bwe kigenda bulungi ate nga nawe wamanyi business mbogiteekamu emikwano egwa era ate business weba egudde kati oba ogenda basasula otyo oba olina just kwerekereza n'ogamba kansigaze business tusigaze omukwano naye nga business tukigasse naye nga there was nothing kati aliwa banaye sijja kulima nti manyi kubanze bwe nagenda Kenya bwe nakomawo ne banzibako essimu kyovola obali tolina namba yange ne banzibako essimu so nenfuna engeri gye nali mbadde ntambula ennyo nga saafuna budde bukozesa ndaga muntu gifuna ndaga muntu kati replacement ne becoming harder for me which means nga nina kufuna muntu alina ID nanfunira line eyo line gye mbadde ndi mukozesa essaawa zino kati gye nkozesa naye ng'era emikwano gyange giri eyo gibuuza nnyo bambi mba mwagala okundaba mugende ku Facebook Promise Mukisa munsabe ennamba njagibawa kubanga kakati munnoonya naye temundaba. Promise Mukisa Promise oliwandiika otya because Mukisa bangi eyo oliwandiika nga Promise ekigambo ne Mukisa kisuubizo ne Mukisa nga bwe liri MUKISA boto bwoliwandi Mukisa yani Mukisa yenze linnya lya basajja naye linnya mzee wange lyampa ate era ffennira abasemuganda wange omulezi bamutakiba ya Mukisa ffenna tulina amannya agaliko ekintu bwe kityo so
nti byakika. Oli mukyala Muganda? Nze ndi mukyala Muganda. Eddira Mpologoma. Ni mubira mukyamufu. Obadde buli kimu obikola kisajja. Buli kimu ayagaluza nninaako. Oli takweddira. Tonninaako tonneddira. Toli mwangu. Tonninaako obadde omanyi ndi wankima oba ndi wagundi. Tonninaako buzibu. Era oba oyagala. Tusobola okikwasaganya nga tuvudde ku ka interview kano. Tugambe weetaaze mwami. Alina kuba naki? Kati nze kankubuulira ebintu qualities of a man. Nze njagala nnyo omusajja nga mukozi. Saga musajja atula waka n'abeerawo nga talina kyakola. I want a hard working man. N'ekirala njagala nnyo omusajja nga respecting abakyala ng'abawa respect. A man without respect towards a woman, it is not important. Awo mba sikwetaaga. Njagala nnyo omusajja nga baamukuza bulungi nga alina empisa nga ne bw'omutwala mu bantu tagenda kumaguka. Waliyo abamaguka n'ateekawo embeera wuyazeeri nedda. I want a respectful man. Nekyanjagala omusajja nga alina mukulu mu bwongo, like a mature person nga afunyeko ku experience y'ensi ng'agirabyeko. Saba omusajja agenda kunkooya ssaawa zino kubanga nze I've experienced a lot in my life. Kati bwe nfuna omusajja nga nze nina omuyigiriza engeri gye bavugamu bodaboda ntya. Oyagala musajja mukulu. Njagala nga akikubyeko ng'ategeera kino kyekikola. Bavuga bati okola bw'oti ebyo webe kutembera oyimuka namu. Sinyabire kamwe. No, naye nedda kirungi n'oyogera amazima. Kubanga kati oli ayinza okuva eri ng'alowooza agenda kujja akwana musician biki. Ebyokwana abayembi si kipya babakwana bulijjo. Naye akukwanye yaani avaawa biki byakola nga toli naye bw'oba ogenze ku trips aba ali biki. Okitegeera someone has to be understanding nti oli muyimbi bw'oba ogenda ku bandi bw'aba ayagala asobola okujja naawe. It is a simple thing. Era waliwo ne trips bw'aba asobola okweteekamu kubanga sometimes batwala omi naye tebatwala musajja wa muyimbi obitegeera ebyo. Tugenda ku trip Ghana naye tugenda kutwala muyimbi bw'aba ayagala okweteekamu tiketi nga yeteekamu tiketi agende ne mukazi we. It is a simple thing. Naye kiri aba alina okumanya guli mulimu. Owulira otya singa obeera tugambe ofunye omusajja oba tugambe ne weegattako naye n'agendeye mu bantu n'akwambula n'ayasanguza enfaanana yo mu bantu. Kati olaba ekyo ekintu ekiri ku muntu nga teyasoma ate era bw'aba yasoma ng'obwongo bw'abaana bato kati ate era bw'akyogera si kipya. Jangu omanyi okuvuga piki because piki abagivuzeeko batenda obuwoomi obugirimu nti ne bw'otuuka mu kisiriko zegedde ekyo kimala bumazi no kyekiddako. Musically ngenda kukola video nakoze lyrics video ya the things you do ebintu byokola. Then ngenda kukolayo ku video ku photoshoot very soon. Video photoshoot na kufunayo ku interviews kati ngewamwe ku Dembe gendako ku Galaxy BBC NBS work kwata video maka tosoera genda kati nge covid jawedde wetaga music omupya omukadde baso omongerezako mukuba ne wetaga music omupya agenda okulaga nti kati this is my work, this is 2020 after covid, this is what I'm doing. All right, nice. Yeah. Nice. Ogambe YouTube erichi abantu banonya kayimba. Subscribing Promise Mukisa. That's my YouTube, that's my Facebook, that's my Twitter. Okay. That's my everything. Promise Mukisa. Mugende buli go on Instagram Promise Mukisa, follow up. Go on my Facebook, follow up, like my pictures, like my whatever. All right. Munsange oje ngenda beerako. All right. Otero kola bu live awo. Enteko kola bu live. Tuocha. No kubako. You have to keep the page busy, active. Otherwise COVID engage to affect nze nyo. Era kino kigamba just abana Uganda sikyabayimbi just abana Uganda. Kibanaye mugume mudemu mukole sente zijja kudda tujja kudda mtu be nazo. Ate mba mulonda omuntu omutuufu. Balonda omuntu omutuufu senior. Singo badde bigging up eri abantu bozokola nabo mu ntebe basically
aba owning ebifo. Nigo saluting. Big up to Street Club. Yes. I was your ambassador some time back. Now we're under lockdown, but big up to you guys. Right. I'm sorry about COVID. Now we are going to make it. Big up to Night Riders. Yes. Big up to Wit Pro. Right. Big up to how do they call it? G Records. And big up to all the producers in Uganda. Actually, when mukoze mulimo gwamanyi nnyo okunkuza be bankuziza. And big up to you, Senior B. Thank you. Yeah. Botunulira Azawi. Vinka. Nabembe abagwa mu kutubeyo nga omwaka gwaze gwa kikubedde. Kikyolooza ekikugira mu. Chendowooza nti no. They have done their best. All right. Apparently, but neera nabo nga obalaba tebatandikidde awo. Batandika dde okukola music. Si kyekisoose naye kirabika engeri omuntu gyagamba nti kati kanfune kampani ensayininge nve ku bino ebyogondi bo kale bo basazeewo babeere wansi w'omuntu babeere wansi wa kampani ebeere ng'ebakwasaganya naye omuntu nga nze eyeekolera nga mbadde nkipushinze nkimanyi one of these days God is going to come through ankwatireko kubanga ennyimba zange zenina nnungi good music kati kiba kitegeeza nabo era nabo waliwo ekibanyize kubanga covid bwazze buli muyimbi azze mabega bannaye katwogere ku mazima tewali muyimbi agenda kugamba nti nze nkikubye nnyo kubanga tewali mabaala gakola ekisooka tewali TV kale ababadde bagendayo fine bafunye opportunity wabaddewo sente ziri awo tewabaddewo concerts ate era kigenda kutwala ebbanga lyaffe eriwera nga oli akola concert neetajuza kuba kati abantu bali mu kwezimba bali mu kwezzaawo abantu tebalina sente baavu kati n'olwensonga eyo abayimbi you continue but I give them the go basigale nga bagenda ku kituufu kye baliko naye balina okumanya nti era wadde bagenda kugulawo amabala very soon whatever the industry is not going to be the same ebintu byakyuse singa bakugamba nti n'osigazayo mukisa gumu promise mukisa okufuuka owakabi oba oluyimba lw'okuzanyako ku TV nga olina kubeera mukyala wa muyimbi omu wano omusajja mu ggwanga omu yekka yali baddaani difficult question that would be Eddie Kenzo. Olina option? What do you mean option? Singa Kenzo taliiwo obaani gwe nandikwasaganyizaawo asooke ndabe ate kati olaba obuzibu obuliwo toyinza agamba mbuno ogenda agamba mbuno gwe oyagala Bobi Wine oba omuti obudde essaawa zino musajja mufumbo ate ogenda agamba Bebe Cool kuba naye oba omuti obudde essaawa zino musajja mufumbo ate ne musuuza naye oyinza okwogera nti musuuza aye nga ne musuuza naye alinayo omuntu we nga neerwa naye oba omuti obudde kati nze ŋŋamba guba nga guba mukisa gumu nze ndowooza nandyagadde TV owner boosi gw'olumbira ddala boosi gwe nnumba endongevuge nenkwatira awo neŋŋaa kati wano sita singa badde oddetinga wandyagadde public silent right about now nze nga bwe nagambye it depends if my partner want to be nga yagala obutaala naye waba tayagala butaala kintu kye bayita famire kyetaaga nekigala nga kiri ebwe kityo gwe n'okola bibi eno famire yo neebeera eri nayo kubanga ebintu ebyo bitaatabaganya nnyo amaka nnyo gwe nawe okimanyi oli mu industry kati bw'okwata mukazi we n'omuteeka mu flash ati bagenda munoonya bamunoonya kisigwa senior B bamunoonya bamala omufuna bagamba kati senior B tukulina bakunyigira awo kati nze munaye kyekyo kye nayiga ebintu bya relationship bino bibeerengayo eyo mu nzigo tana career yo esigale nga career ne relationship yo esigale nga relationship ya waka kale tuyanze ge promise mukisabate wabadde naye bugamba bwowaayo abantu bali basakata vibes n'abantu abakugoberera bannange mbagala nnyo musajja oyo ali ku kamera maanyi ga mugongo ijja byogerako edda banaye mbatumidde mwenna mama wange basisters bange Price kwagala basisti mwanguzi Prosper mwenna mbatumidde emikwano gyange Priscilla ne senior B yennyini atudde wano mutumidde mbayinudde mulaba tiki producer bambi tukwagala nnyo wadde obuze kwegamba abantu bangi omukwano gwonna ngubaweereza mukama ababeeremu. Alright, thank you so much. Subscribe nga sharing link wetu tubadde ni promise mukisa eno bagita sakata vibes manyi ga mgongo kamera nze DJ Senior B Daro Mix Wizard mwebale kulaba.